abana mwetulire. Mulaga. Baganda bange omukama mulungi ekiseera kyonna. Kasinaba kubaako kyenjogera njagala basaba ffenna tusiime era tukubire mu ngalo baganda baffe abali mu kkomera olwaleero. Abo baganda baffe kuliko Nubianli, kuliko Edi Mutwe, kuliko Dan Magic, kuliko Sheriff Najja, kuliko Bobby Yanga, kuliko Achireo, kuliko baganda baffe bangi nnyo abamanyiddwa n'abatamanyiddwa. Njagala mukubireko ne famire zaabwe mu ngalo. Mu mbeera y'emu njagala basaba tukubireko bannaffe bazinkulubuse baffe benjagala ennyo okuyita aba foot soldier ba people power aba NUP saba tubakubireko mu ngalo. Era we muli bonna mwanike ku mukono oba muyimirire abantu babalabeko. Omwo mwe muli ba Machete, mwe muli ba Ashirafu, mwe muli ba Sauda n'abalala. Mu mbeera y'emu njagala basaba mukubireko bannamawulire bano abali wano n'abatali wano mu ngalo. Era mu mbeera y'emu njagala basaba mukubireko Secretary General waffe mu ngalo sebo yimirirako. Lwaki njagadde tusiime abantu abo? Okusookera ddala njagadde tusiime baganda baffe abali mu makomera olw'okubeera saddaaka, olw'okusasula omuwendo gwe bakyagenda mu maaso n'okusasula olunaku olwaleero. Abaawambibwa, abaasibibwa, nga n'olunaku lwaleero bangi bakyasibibwa. Twafunye information nti muganda waffe gwe bayita Ilori Clement yawambiddwa era bazadde be tuli nabo leero. Tulina muganda waffe gwe bayita Waiza naye yawambiddwa n'abalala bangi. Naye njagadde tubakubire mu ngalo tubasiime ate tusiime ne famire zaabwe. Kuba famire zaabwe ziyimiridde naffe. Buli woova mu lutabaalo bwe ruti nga gwe osumatuse wabawo kye bayita survival syndrome. Nga gwe weebuuza nze mponye ntya? Ng'abantu b'oyo atawonye beebuuza gwe ng'owonye. Twagala okwebaza famire zaabwe, muganda waffe Najja n'abalala. Oyo muganda wa personal assistant wange Sheriff Najja, mvubuka mutolooya, bamukwata wamu ne bali ne babasiba nga tebalina musango. Njagadde tubakubire mu ngalo kubanga tuli wano ku lwabwe. Njagadde nnyo tusiime bafoot soldier baffe abo Katonda bakyataasizza tubere nabo. Bakina Machete, Bamaka, Bazale, Begasi, abaana abo bonna tewaliwo we beesimbye. Naye be basinganga okubeera mu risk. Nga katiyagasi kanisita kakuba ono kubanga nsindise nze n'envaawo. Paka kati tebalina we beesimbye. Ne basalayo batusindikeyo ne bagamba tubeesiga. Tewali mugugu gw'amaanyi nga muntu wakugamba nti nkwesize n'atuuka n'okubeera mu layini ey'okufa oba okusibwa. Era bangi ne bafa abalala ne basibwa. So tubasiima nnyo baganda baffe. Njagadde mu mbeera y'emu twebaze Secretary General waffe oyo Mwami David Lewis Mbongoya. Muganda wange Mathias Walukagga abadde wano n'agamba nti akulembera abantu abasoma ennyo n'omusinga. Nze neesekera mu kikonde kubanga Secretary General waffe oyo tayagala mbyogereko naye kankulabise leero. Musajja muyivu nnyo
zana musinkana mu class nga ngenze kusoma bwa lawyer nga ye musomesa waffe ate ng'ekyantwalayo kuba bali batugambe nti university inayo lecturer yokya yakava mu Harvard University esinga mu nsi yonna naye mwatu bwe twanyumyamu emboozi ne tulaba bino ebitiibwa n'obwa celebrity n'okusoma byonna tebigenda tugasa kuba agenda kutuukawo akaseera nga baavu tebalina kyakulya okugyako abagagga sebo twagala okwebaza olw'omulimu gw'okoze ogw'amaanyi nga teweesimbyewo twakugamba weesimbewo n'ogaana neŋŋamba Nubian yesimbewo n'agaana mwatu oluvannyuma lwampangula kuba ensonga gye mwawa yali y'amaanyi mwagamba tulina okubeerayo nga support system eri mmwe bwe twesize lwaki mbeebaza abantu bwe batyo kubanga bagenze maaso okubeera shock absorber nga muganda waffe Waiswa bwe yagambye nti ebiseera ebimu bwati balina bwe batagetinga president bajja kutagetinga abamwetolodde awo ate nga secretary general yetageti esinga obwangu oba musajja aoperatingira wano ne musajja Munyoro Munyankole so eyo neba challenge njagadde nnyo tuseme abantu abo njagadde okusiima bannamawulire bano bassebo ne bannyabo bannamawulire bano mbalaba omulimu gwe bakola gwe gusinga okubeera ogw'obulabe kuba be basinze okulabisa mu 7 paka ku Z bano bannamawulire balwanyi nnyo n'okusingira ddala bano ba freelance bangi ku bo bali mu makomera. Richard Kalema ali mu komera lwaki lwakola mulimu gwe ogw'amawulire omusango gwe kuteekawo kamera ensi neraba ekituufu ddala nga tekisengejeddwa muganda waffe omulala gwe bayita Ashraf ye ekyase kyalina okuba nze kyakubamu ye kubanga naye bwe yali alwanira awo so njagadde nnyo baganda bange nga sinatandika bigambo byange okusiima abantu abo tujjukizibwe tiba mugaso naye ate nabo bamanye gye tubatwala nga kya bulijjo. Sebo Deputy President mu Buganda Omukulu Matia Mpuuga, Sebo Governor w'Ewakiso Omukulu Matia Lwanga Bwanika, bakulembeze banange mwina ba mayors, ba councillors, ba member ba parliament, basebo ne banyabo. Zijukiziddwa nti waliyo ne Matia omulala walukaga naye sijja mwogerako kubanga teba Matia baba batuwambye nnyo. Banange kyasanyu nnyo okuba ate tuzemu ne tukwatagana mulundi omulala nga tuli balamu. Mukama mulungi era n'ekiseera kyonna ebiseera bwe biti bitujjukiza nti Katonda gyali ate w'amaanyi, in fact yasinga amaanyi. Museveni yanditusuubidde kubanga tukyalemeddeko bwe tuti kuba yakoze buli kyasobola okukola naye tukyali wano ate ffe tutandika butandisi. Njagala okutwala omukisa guno nate okubayozaayoza mukulike eyo mulikulike olutalo. Kyetwabaddemu, kyetwalimu, kyetwavaamu tekwali just kulonda, teyali just campaign, lwali lutalo lwennyini. Mwami Museveni yajjanga ajja mu military operation, najjayo abakambwe ku ludda lwe abasinga abambalidde emmundu byambe tiyagaase, naye naffe ne tujja ng'abaze mu lutalo nga kwaffe ekyakulwanyisa kye twalina gaali mazima, baali bantu, yali Katonda ku ludda lwaffe. So mukulike eyo nnyo baganda bange, mukulikire eyo ddala. Newankubadde nga Mwami Museveni ye mu ndowooza ye gye nzikiriza nti nfunda nnyo, yalowooza nti biwedde naye alimba, bitandika butandisi. Bitandika butandisi kubanga omulama gwe twagirako gwali gwakujjako nakyemalira era gwe mulama gwe tukyaliko. Bitandika butandisi kubanga ebyafaayo bitulaga
twabangayo ne bwe tuba tusoma mu story ez'abaamini ez'abagadafi ez'abo bonna abaamusinga aba Hitler zigamba the rise and fall of tewaliyo the rise and rise nedda ekiseera kyali kibaddewo nga ffenna tetumanyi kigenda maaso nange nga mwotadde naye kati gye tuvudde tosobola kuŋŋamba nti waliwo munnayuganda asukka emyaka 18 atamanyi kigenda maaso n'abaana b'emyaka 5 myaka gye gibasalako okulonda so ekyo tukitwala nga buwanguzi basebo ne bannyabo yes twagenda mu kulonda kuno nga tugambye bannayuganda ti omulamwa gwaffe we were removing a dictator era gwe mulamwa gwe tuliko twali tugenze kununula gwanga lyaffe nesi kulinunula bununuzi kujjako dictator wabula okureplacinga obukulembeze obunyonyonsi n'obukulembeze bwe twayita servant leadership oba obuweereza twali tugenze kutakinga over government era oba otunulidde wadde gavumenti tetunagikwata yonna yonna twagikwatako ettundutundu ate nga lirisinga obunene lwaki nkyogera ndi muvumu nti twagikwatako obutundutundu tutuno wanono Wakiso yekka ate temuweddeeyo newankubadde nze nga nkibagamba basebo ne bannyabo ti okuggyako nga tuggyeko nakyemaliro oyo atufugira ku mudumu gw'emmundu abakulembeze ku levels endala zonna zonna tuba tetusobola kufuna kye twagala era nabo baba bakyali ba slave tuba tukyali baddu mu nsi yaffe ekyo kikulu nnyo ne tukijjukira naye tekitegeeza nti tetusobola kubaako kye tukola ezo offices twastepinga again tulinga abayingira mu lutalo nga tetulina byakulwanyisa kati ebyokulwanyisa omulabe tumuwandiika ebyokulwanyisa bingi abaffe tetusobola bikozesa bamufulumya so njagadde nnyo mumanye emikwano gyange nti gavumenti tuginako ekibajjo naye ekyo ekibajjo kye tulina kikozesa nga front ate okulwana okununulira ddala nyaffe Uganda ebifo bye mulimu tebiri permanent biri temporary temuwummula ekyo kyali kiwejjowejjo tetunatuuka gye tulina genda basebo ne bannyabo ze bwe mbatunulira ze nga nkibagamba tize bwe mbatunulira ndaba government in waiting oyinza okulaba owekyerabanga kansala okyerabanga meya wa division oba wa municipality okyerabanga MP ze ndaba ba minister naye era guno mukisa ate era kusoomozebwa is an opportunity and a challenge at the same time tuli challenged abantu balinga abagamba okay kakati katubalabe era abantu batutaddeko amaaso ameka abantu batutunuulidde baganda bange omulamwa gwe twasinganga okutambulirako gwalinga servant leadership era twagambanga abantu nti people power is our power amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe bwe tuba tetulina maanyi g'abantu tetulina kye tuli abo abantu aba bulijjo be twasooka okubuusa be mwasooka okubuusa nitubagamba ye mwe ba boss abatuufu fe ba leaders tuli ba servants tuli baweereza bammwe era tokeranga ku makya nolowooza nti oli boss nedda tuli baweereza b'abantu era ekyo kye kirigwengedde okutudistinguishinga ffe nga bakulembeze ba National Unity Platform so njagala okubasaba mikwano gyange ti one mulina duty okusavinga abantu mulina obuvunanyizibwa okuweereza abantu nga temubasosodde mu mawanga mu ddiini mu bikula era ng'ekirayiro kyemuva okuba tulina chance okusampulinga abantu ku bukulembeze bwaffe nga National Unity Platform ku bukulembeze bwa Uganda empya wadde Mwami Museveni ateekateeka okwerayiza
nze nkuyita kwesuddya okwo. Kubanga nga tumaze okuteekayo mmwe baganda bange nga mulimu offices ezo ze mundaba ne bannange bonna abo abatali mu offices nga tuli wamu nammwe abali mu offices, omulama gwe twaliko gwe tukyaliko kye tulowoozaako kye tulowoozaako kye tugererako ki kyakujjako Museveni. Era tuli confident entebe yaffe eyo tagituddemu wabula asitamyemu nsitame. Naye nga mulina duty mikwano gyange kubanga abantu babesiga, abantu batwesiga, era abantu baagala okulaba nga ebifo ebyo byonna bye mulina mukola butaweera okulaba nga mubanunula, nga tubanunula. Si kubeera comfortable mu kifo kye bakutaddemu kubanga bannayuganda baali tebagamba kyali tekitegeeza nti tebalina ba politicians. Abasinga kummwe mulondeddwa omulundi ogusooka, bangi kummwe muli bavubuka bato na bawala bato, bangi temuweza myaka 4 temuweza myaka 3. Mulina obuvunaanyizibwa okupaintinga ekifaananyi kya Uganda empya, ekifaananyi kya generation empya. Tulina omukisa nti tulina abakulembeze abagundiivu abalina experience. Let us tap into that experience. Naye ate naffe tubayigirize ebipya kubanga tulina very very adaptable and versatile leaders. So let's make that our point, mikwano gyange. We are a government in waiting. Ekyo njagala kibawe confidence, naye ate mu kiseera kye kimu kibaweeko n'obuvunaanyizibwa, kibawe okwebanja. Nayagalanga nnyo bagamba nti buli omu gy'oli oli Kyagulanyi waayo. Era abantu bajja kubanja ebyo bennyini bye basuubira mu bigambo bye tuzze nga tubagamba, kuba abantu bawuliriza nnyo bye tubagamba era ne babikwata. Mikwano gyange, bannaffe bangi bali confident abasobola okukyalako ekitalya ne makomera amalala, mutuuka ne mulaba bannaffe be basiba nga bagamba tetuli confident. Bangi be nagambako bwe nabakyalira omulundi ogwasembayo nga nkyakkirizibwa okubakyalira kuba kati nze ne bannange abakulembeze abalala baatuwera okuddamu okulaba bannaffe kuba baagala okuteekawo eyo space batulemesa okugenda okubalaba ate babagambe bali babeerabira bateekewawo oluwonko wakati waffe ne famire zaabwe. Era Mwai Museveni nga bw'abadde ng'akola ng'asiba bannammwe n'alowooza nti agenda tugonza, era n'ayita mubayiseemu okusindika obubaka kati ayogera n'omusajja bajja kuta bannammwe. In fact n'agamba okiteeka mu famire zaabwe tya olaba Kyagulanyi yalemesaayo bannammwe yogera bwogeze na musajja oyo. Nabagamba mu kyama ne mu lwatu nziramu bagamba simanyi mulundi gwakumeka tisina mboozi gye nyomya na Museveni. Bakama baffe be bantu. Ate kimpa amaanyi okulaba nti ne bannaffe abali mu kkomera bagamba oba tuvundirayo kuba tetulina musango. Tewali ali waggulu w'amateeka. Bannaffe bali mu makomera tebalina musango era tetugenda kufukamirira muntu yenna kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe, lazima bajja kuvaayo. Naye njagala ffenna tujjukizibwe, bw'oba tolina kikujjukiza kuyimirira kwebyo bye wagamba bantu nga weesimbyewo. Waakiri jjukira bannaffe abali mu makomera. Kimpa essanyu lingi okulaba nga bakulembeze mwambala t-shirts eziriko ebifaananyi bya bannaffe abo. Era mbakunga mugende mu maaso, buli kimu kye tusobola okukola tukikole. Museveni twamugamba tujja kwekalakasa ngalowooza mbudu bya kwekalakasa biri mu sitayiro emu yakugenda bugenzi ku kkubo oba kukasuka jinja oba munnange okwekalakasa kwa njawulo era nga bwenjo banyonnyola n'essaawa zino tuli mu kwekalakasa. Bangi nnyo babasiba lwene enkofiira gye nyambadde, si eno gye nyambadde, ndi mu kwekalakasa.
ne steps endala nyingi nnyo zetujja okuzaako basebo ne bannyabo. Bajja genda maaso batiisatiisa. Wamwe Museveni mukakasa bangi kumwe muze mulabe ennyonyi era gye bujja mujja kuziraba zijefa nga baziyisa ne zimamba nga baziyisa ku kkubo. Omutiitiizi yatiisa. Lwaki? Kuba yamanyi nti okutya okussa mu bantu oba owangudde. Nenjagala mujjukire nti abantu be tutya ate bo batutya nnyo. Era byonna byonna bye bakola babikola wakati mu kukola ki? Mu kutya. Agenze maaso era mu kutya okwo emisolo n'emisolo gibinikiddwa ku bannayuganda bannaffe nga ssente ezo zikozesebwa ate okugulirira amakampuni galongoose ekifaananyi kye kuba Museveni yonna yonna okwetoola ensi yonna yonna yavunda. Njagala okubategeeza abassebo ne bannyabo nti kano ke twava mu kulonda tetwaluuzinga. No, tetwaluuzinga. Twasucceedinga okulaga ensi yonna Museveni omutuufu yaani. Kubanga ye yali yafera ensi ng'akozesa ssente z'Abannayuganda nyingi mu bibuga ebikulu Washington, London ne walala okupaintinga ekifaananyi ekirungi Museveni nga Democrat. Naye twebaza bannaffe ababadde ku kamera ebbanga lyonna. Nammwe bakulembeze bannaffe tewakyali Museveni gwalimba si wano Uganda naye si ne Bulaaya. Walingawo enjogera nga tunagenda mu kalulu nti Museveni mwana watu kale mu bibuga tali popera naye mu byalo bamuwagira. Ekyo kyakoma. Ekyo kyakoma nti ne bwe twali Embarara ne bwe twali mu Western Uganda ne bwe twali Lwakitula yennyini balina abasirikale balina okuba abantu kibooko. Obutatuyitira bangi nnyo bagamba muswaza omukulu mumulabisa. Twasucceedinga okusobola okulaga ensi yonna obwannakyemalira n'evvulugu ali mu kalulu kano eyabadde mu kalulu kano. Ensonga lwaki amawanga gonna agabadde gavujjirira Uganda gaavaayo mu butongole ne gagamba kuno okulonda tekubadde kwa mazima na bwenkanya. Ekitegeeza nti Museveni tebamurecognizinga nga president. Tekyakomaawo kubanga bannayuganda bali wano n'abali e Bulaaya muzze mwekalakasa mu ngeri ez'enjawulo nga mulabisa mu ngeri ez'enjawulo. Mwenna mwakiraba nti America yasawo visa sanctions. Nti Mwami Museveni banneebe bangi nnyo ababeenyigidde mu kubba obululu n'abenyigidde mu kutyobola eddembe ly'obuntu kati bakyasobola kutabulinga genda America. Oneebuuza nti kibasalako ki? Munnange bo tebalinga ffe nti babajjanjabira wano. Tebalinga ffe nti abaana baabwe basomera wano oba bakyala baabwe bazaalira wano. So bw'obakwata kweri eppeesa oba basobodde. Tekyakomaawo mikwano gyange nyina n'essanyu okubategeeza nti Mwami Museveni twamukwata ne tumwalaawala paka mu International Criminal Court. Ate si ye yekka wabula n'akulira abatemu mutabani we gwe bayita Muhoozi kubanga ye yakomandinga SFC ekiwayi ky'amagye agatali mu mateeka naye nga kyeyabadde abwamba abantu baffe era nga ne kitaawe yakyogera. Oba oliawo mbutamanya oba oliawo emyaka gyamusukkako naye n'alabisa mutabani we nti abadde akulira abawamba abantu. Kati mwekanga mu nnaku ntono nnyo nga Museveni ne mutabani we ng'ekiwandiiko kibakumpi ne kiyise nga ne bw'aba agenze Kenya oba Tanzania oba Burundi nga bamusangira ebeera jjeeke paka muheeke. Ebyo n'ebirala bingi mbibagamba okumanya mikwano gyange nti tetutudde ate kye mukola mmwe abali wano naffe n'abo abatulaba amawanga ag'enjawulo kyamaanyi. Mwami Museveni ne bannakyemalira abalala amawanga ago gannagwadda ge gabadde gabasibye ku bantu ba Uganda. So nga tumaze okubasalako emirandiro egyo gyonna nyina obuvumu obubategeeza
nti ye bw'aneerayiza ayinza okutandika ekisanja naye akiwa okukimalako ayimiridde mu maaso gammwe. Mwami Museveni bannayuganda tebaamulonda. Mwami Museveni twamuwangula. Nze ali wano maaso gammwe nagenda mu kalulu ne Mwami Museveni newankubadde bapakira obululu bungi mu mabokisi newankubadde zi districts nyingi abantu gye bataalonda nga batuuka okulonda ne bagamba aka president ko kawedde mulonde ba MP. Naye kubanga bannayuganda mwali bangi nnyo newankubadde akakiiko k'ebyokulonda ne wano mu Wakiso kakyusa obululu obadde obwange ne babuwa Katumba obadde obwa Katumba ne babuwanze n'ebirala bingi nnyo. Mwana wattu bw'oba otunuulidde DR forms twasobola okuŋŋaanya Mwami Museveni twamuwangula n'ebitundu 54 n'obutundutundu 19 ku 100. Twamuwangula bwe tutyo kubanga bulugu yali mungi, kubanga obubbi bwali bungi, nyina okukkiriza titwali tusobola omuwangulira ku bitundu 8 oba 9 ku buli 100. N'olw'ensonga eyo nakyemalira gwe bayita Museveni talina kyatugamba. Bino mbyogera nga ndi confidence si gwe gusoso byogera ate si gwe gusembyeyo. Naye tebalina kye basobola kunkola kuba bamanyi kyenjogera kye kituufu. Njagala okubasomooza. Kale nno n'ebyo biri bwe bityo mikwano gyange. Mwami Museveni oluvannyuma lw'omuwangula munajjukira tetwamuwangula wano Buganda wokka. Honorable Mpuuga wakati mu kwebaza okulembera ekitundu ekyawangula Mwami Museveni ne kimuleeta n'omusaayi mu nnyindo. Njagala okutegeeza nti n'ab'e Busoga baakola bwe batyo, n'ab'e Bugisu baakola bwe batyo, n'ab'Omwankole baakola bwe batyo, ate oba bali bannondesa Kalyonzo kuba bakodomi bange. Uganda yonna baakola bwe batyo. N'olw'ensonga eyo Mwami Museveni twamuwangula. Ensonga lwaki olunaku lwaleero bali mu kuwamba abaana b'Embale, bali mu kuwamba abaana b'e Kasese, kubanga yonna yonna twamuwangula. Naye yayagala nnyo akikyuse akiteeke ku mawanga, kuba mukulu w'abasosoze mu mawanga mu Uganda ye Museveni. Museveni ye #1 tribalist in the country. Gobo wakana genda tunne mu police tunne ba DPC ba RPC bani, genda ko mu revenue, genda mu buli kitongole kyonna. So yayagala nnyo NUP agifuula ensonga y'e Buganda. Era njagala okubasaba mikwano gyange mwenga abakulembeze mufube nnyo communicatingira abantu baleme kugwa mu katego ka Mwami Museveni. Abantu b'emyaka egyo bali mu Uganda nkadde eri ey'omugyenkaaga. Kyobola bye bakola era bye eby'omugyenkaaga eby'obusosoze. Tuli ba mukisa guno omugigi twasangibwa tuli wamu. Business tuzikola zonna fenna tufumbiriganiddwa, tuwadde bannyinaffe batuwadde bannyinaabwe. So Uganda tuli nation. Era obwo bwegasinga eggwanga buli ne mu linnya lyaffe National Unity Platform. Njagala okubasaba ezo values eza National Unity zibeere nammwe yonna yonna gye mutambulira. Mubeere ekyo ekyokulabirako, muwe ekyo ekifaananyi mikwano gyange. Gavana kyogeddeko wano nti mmwe mutima gwa government, mwe local government. Ekigambo local si kya kivumu, no. Ekigambo local kitegeeza mmwe mutuukira ddala ku bantu. Kitegeeza kyemulaga abantu kyekyo kye tuli. Bannange temutuswaza, temulaga ekifaananyi ekibi, mulage bye tuyimirirako. Kuba buli alaba gwe alaba Bwanika, alaba Mpuuga, alaba Mufumbiro, alaba Kyagulanyi, alaba Ssenyonyi, alaba Lubongoya. Mutuweese ekitiibwa mikwano gyange, abantu bongere otwesiga. Manyi bulungi nnyo nti
Mwai Museveni ebintu ebiri byakozesa okutiisatiisa n'okulirira talekerangawo bikozesa. Bwe twali tetunayingira mu kalulu obanga tuli wakati mu kalulu yakozesanga nnyo okutiisatiisa. N'abo abatali mu office era akozesa nnyo okutiisatiisa kubawamba bakuba migo batulugunya basiba n'ebifaanana bwe bityo. Ne mmwe nga bakulembeze wanu mwinaako ka security timuli bakulembeze era amanyi okuwamba oba okusiba omukulembeze kimulabisa nnyo ate nga kyasinga okutya kwe kulabibwa kuba Bagaddafi ekyabatwala ekyakulembera teyali mundu kwali kubalabisa n'abalala abafaanana bwe batyo kati mwe agenda kukozesa kakodyo akubagulirira era nga yatandise dda era nga nange gyembeera eyo mba sibalaba naye nga mbalengera naye sinze nzekka n'abantu ate bo abantu baba babalaba ate nga n'okubalengera babalengera. So mikwano gyange njagala okubasaba okwewala okutunda emyoyo gyammwe. Akasente aka katono ke baba bakuwadde okutunda omwoyo gwo oba otadde ekikolimo ku gwe ku baana bo ne ku bazzukulu bo. Kubanga awo baakuteeka baakwesiga oyimiridde ku musaayi gw'abantu ku ddembe ly'abantu. Edi Mutwe tasobola kulaba mukyala we kati ali muleeba agenza okuzaala tasobola kubeera naye kubanga yayagala gwe ogende mu kifo ekyo olwanirire ye ne banaku banne abalala bangi nnyo. Njagala mumanye nti muli answerable ku Bannayuganda. Very, very important. Era Bannayuganda babalaba. This is not politics as usual. No. Abantu banyiivu. Ate abantu bwe baba nga banyiivu ekyo kankikomyawo. Mikwano gyange tuli wano olwaleero mugenda mu offices zammwe mugenda okulayira eri eggwanga nga bwe mulayidde eri Bannayuganda naye njagala okubajjukiza nti tebinnaba kuggwa. Nkiddamu tebinnaba kuggwa. Mwai Museveni byagamba nti agenda kwerayiza, that is a joke. Tukyali kaweefube, Bannayuganda bakyali kaweefube wakujjako nakyemalira. Nyinza obutadde wano batotola engeri gye tuli mu kamera obutabanyonyola nti ate tugenda mujjako tutya naye nga mission yakujjako nakyemalira mu buli mbeera yonna. So nga tuwongereza ku byonna bye tukoze ne bye tuli mukola, njagala obbasaba amaanyi agasinga nammwe mugateeke mu kununula Bannayuganda, tugateeke mu kujjako nakyemalira ate nga tusujja kusobola okukikola mikwano gyange. So ngamba waggulu njagala okubategeeza nti nga abogezi abasoose bakyogeddeko tekujjako nakyemalira tekaba kafubutuko tukuva wano okutuuka wali no tebeera sprint wabula ebeera marathon. Giba misinde gya mayiro n'otuuka enkonge n'ekkuba n'ogwa wansi n'onuuka muno najja nakusikasikamu okugulu n'oterera ne mwongera. Tuli ba mukisa emyaka giri ku saidi yaffe. Tuli ba mukisa ti Bannayuganda bali ku saidi yaffe, ti amateeka gali ku saidi yaffe, ti Katonda ali ku saidi yaffe. Naye okusingira ddala njagala mumanye nti luno olutalo si lwammwe mwekka nga ba leaders. This is not a business of only politicians. This is a struggle of all the people of Uganda. So peegi gye mulaba Bannayuganda gye baliko nammwe gye muba mubeerako. Temuyina kubeera comfortable. Bino si bya kubeerawo kulinda 2026. Teri alinda 2026 kuffe. Twawangula Museveni era twagala ave mu ntebe eyo
era nga jjajivaamu nga Mukama ye mubeezi wammwe. Njagala okwebaza olw'obukulembeze, njagala okwebaza olw'omwoyo ogwo mbakalaatidde obutatunda myoyo gyammwe, obutoogera ludikya, olw'obuteetematemamu, olw'obufo bwe muli mu kwagala. Tulina okulaga abantu ekifaananyi. It is not about positions. Ne mwesanga nga abantu ababadde wamu mwetemyemu kubanga mwagala bwa sipiika, ne muluzinga omulamwa guli oguli meja. Abaffe mwabeetematemamu ne mwawukana ne muba n'okumulamwa gwa struggle ennene kubanga mukayanira obwa sipiika, kati bandi bengenda okufuula abaminisita. So njagala okubasaba tusigale nga tuli ku mulamwa gwe twatandikirako, tukume obwesige. Bannayuganda bwe batuwa nabo bajja kuyimiramu naffe. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda, people power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Bana mwetyamire. Mwetyamire. Bana mambozezo okwogera mu olulimi olweka. Muleke tweyagale. Etikete zekiri kwiraku tugenda kuleeta birabo. Tugenda kuleeta biki? Birabo. Amakula kubanze ngalabye kakati njagala gateekateeka bulungi. Tulina eddakiika ntono ze tusigaza wano. Tujja kuleeta ebirabo, ngenda kubamba ita president ajja kusigala waali ne tiimu. Tujja kujja ffe nga bwe tuzze n'ebirabo. Tujja kukola bwe tuti, tuyite eno bwe tuti nga bwe tuyitawo, then ne tudda mu ntebe zaffe. Ekyokubiri president omulonde tagenda kutuleka genda njala. Atekedde ekyebisana. Wow, tuli muswawu. So bwe tunaava wano president nga tumaze okuwa amakula, president ajja genda ku mmeeza eri ne ttiimu ye batandike oluwendo olw'okutugabula ekyemisana. Tujja kukifuna mu mpolampola kuba ffenna kijja kutumala tugane creating a stampede. Njagala kutwala akadde kano. Thank you very much Mr. President, Owekitiibwa Chairman, Secretary General n'abakulembeze mwenna. Mwebale nnyo obuvunaanyizibwa bwe mututte. Kati nja kusaba ab'ebirabo mujje tujja kukozesa this center side. Mr. Najja wangambye waliyo embuziyo n'omulala tuyite eri bwe tuti. Tujja kuyita side zeri non-organized format. Abamawulire mujja kusigala wano, abasigadde tujja kukozesa line eno abaleeta ebirabo. Tujja kutandikira wano, tusimbe wano bwe tuti. Ab'ebirabo mujja kusimba wano bwe muti. Wano sebo jangu tandikire wano. Wano jangu wano sebo boss. Muyimirire tukole one line. Let it be a line here. Ebe line wano. Nansana municipality bana tulindemu eddakiika emu. Abasigadde eno mujja kusigala nga muli kam. Thank you very, very much. Nansana municipality mujje. Muyite eri bwe muti bakulembereddwa Najja. So Mr. President oyo Najja musajjawo ayeze ne ttiimu ye Nansana Sene Mama Samu Kasozi Hamza, ttiimu yonna weeri
mwebale nnyo mwebalire ddala tumuvinge then tuyite wano tudde wano mwebale nnyo mukulu mukwase akutteko bwatyo n'ekifaananyi ate mukigize kati tuzigyewo tuveewo mwebale nnyo mwebalire ddala thank you Nansana municipality mwebale nnyo mwebalire ddala tutambule tugweyo let's go please people power eno timu ki eno wakiso tulindeko tubeere wano mulayini ennungi njagala abasigadde mwena muddeeri kati tuveeyo bwe Hajati tuyite wano mwebale nnyo nyabo tuveeyo mukwano mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale bamaama tubeere organized thank you very much thank you please banai Hajati mwebale nnyo mwebalire ddala thank you please thank you mwebale nnyo mwebalire ddala thank you banai tulina okuba organized sewolindamu tulindemu tukole line wano tubeere organized mwebale nnyo mwebalire ddala thank you very much mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebale nnyo thank you very much Entebbe mwebale nnyo mwebalire ddala Wachiso no problem kasitamutuuka no problem thank you very much yes thank you bana tambule bigambo bibere bitono tambule omukolo kutambule thank you very much mwebale nnyo mwebalire ddala thank you very much bana muveeyo thank you very much thank you very much uyu musajja wo Kasaato oyo thank you very much bana tuveeyo sebo mukwano uyo musajja wo Farouk ne Serunkuma Hajati sebo uyo musajja wo Sebufu yakulembeddeawo oyo Kiwalabye ne Gwantale Mr. President Kiwalabye ne mukyala Gwantale bakulembedde sebo Mr. President omugaka wo omuzoganyi Serugenya akuleetedde kasupu batinde Ssaabagabo Medi Wakiso district Kyengera town council kuzibaleseringa suti ya mukulu yeno nga Kyengera town council mwebale nnyo mwebalire ddala Musota gwa tente tulina t-shirts weziri ez'abalwanyi mwebale nnyo mwebalire ddala thank you very much banaye ndikubirabo okusooka siri handshake ndikubirabo era ndowooza tugenda kumaliriza thank you very much Hajati Hajati dakikemu Hajati kawoyo oyo nsaba mumunkubira ekifaananyi ekyawo kumpi ne president mumunkubira ekifaananyi ekyo ekya Hajati thank you very much Hajati tuli humbled mami webale nnyo webalire ddala yes let's take the picture Musiramu thank you very much sewoyo oline musajja omuzeito omusange oline Eddumba Danielo bonna balwanyi Kavuma Nicholas ate Mr. President omwana oyo w'obuwala mwidukulu wakyabazinga wekasanje Musoga n'abaabonabonanga n'okuba nti bategeera baali bategeera Nakito Esther ne Nakijoba Mr. President aba bakyala bantu bo Kyengera mwebale nnyo mwebalire ddala thank you very much Senyonjo ne Natege Babo His Worship Kira Municipality
Musajja waffe oyo ye mulwanyi Eva. Thank you very much la municipality. Wali oyita mu kirango ebifaananyi byo n'obirabawo mulaba yawambudde dda. Fadi. Emugambe tandeko oyo. Wakiso sub county mwebale nnyo. Tondeka. Togenda. Bana endambule tuberenga wetuwe kwao. Tuve wao. Eno. Wakiso sub county Mr. President yeyo. Ekulembedwa tiimu y'abasajja abakwata engabo. Bakulembedwa ssentebe waabwe oyo yayambadde enkofiira y'ekibiina. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much. Machinge Sabagabo. Eyo baita Machinge Sabagabo Mr. President. Eyo baita Machinge Sabagabo Mr. President. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati balajja timuki. Mujje balajja timuki. Otyo omuli babo. Mr. President abakyala abo era nga betusembezaayo ku mukolo guno beebo ab'ewakiso abazze gy'oli nga batuusizza embeera yaabwe. Nja kusaba mwetulireko eddakiika emu. In fact tujja kutuula, tujja kukozesa omukisa guno. Abasigadde mulindeko mutuule naye tent eno Dr. Hildaman yatwegasseeko. Dr. Hildaman yango bawubireko. Abasigadde Mr. President tujja genda ku kusavinga lunch. Era tusaba okulembere mu tiimu eyo. Simanyi oba tiimu ziri ready naye nga abakoze ku lunch Sharon abakoze ku lunch bakwasaganye President ajjeeyo babeere mu nnyo. Dr. Hildaman webale nnyo Kayemba Solo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abagalwa badde Wakiso. Tulinawo t-shirts, waliwo t-shirts ziri ku sale. Namba balina already t-shirts y'akwani ku photo eyawamu eyabo balina. Banaye naye eyakwani ku photos. Tubanya agenda tusula. Tujja kusula pola kwa kwali y'okwezi. Tuliwa tukulu tusobola okushimana naye kubatiranye. Yes, omulabi omulungi owa Bobby Dads t-shirts weziri. Abantu singa obungi mubadde nga mumbuuza nti t-shirts ziri luda wa zammeka. So t-shirts weziri wano. T-shirts weziri wano azaagala osobola okujja nobanga ofuna t-shirt yo. Nze bano ebiboozi by'abanyampi simanyi gundi munyampi nabikoowa. Muganda wange Prosi nze ebiboozibozi bya gundi munyampi gundi sipayi nakoowa ebiboozi ebyo. Naye nga t-shirts z'abaganda baffe abali mu Komera weziri wano woba ng'oyagala t-shirt ya $2. Obango oyagala t-shirt ya $2 sobola va wano nga sikujjukiza kuba nti osubscribinga YouTube channel yaffe eya Bobby Diehard Yugi. Tisobola kwerabira kugamba kusa wawo oyo wawa wawa